nze nagundi ow'egindi kakati noonya omusajja anandabirira manyi nina olubuto lw'omusajja omulala kakati njagala analabira olubuto luno nalwo nina nawo luzaalibwe bulungi manyi nali mu kyalo nga tuzaalire mu bitooke nga tubonaabona kale njagala omusajja anampasa nange nzaalire mu ddwaliro eddungi nemefuna buzibu ate bwe maliriza okuzaala saagala musajja antwala mu muzigo nkooye emizigo mwe mwebaka otulo nga mulinda bana abadduukirira abo tebaliiyo kati gwayogera bwati omutwe gwo teri musajja ayinza kugutwala nga wabuvunaanyizibwa ogwo ogutwala wa n'abasajja bakutya ng'omukazi alina reasoning capacity efaanana bwe tolaba nti oli wakuyamba manyi tuyigiriza mu maka na bufumbo kyofulani kasero emba njigiriza mbaako n'engeri gyemba kyekinga namukadde wange yaŋŋamba nti hamusumba olwo bw'oyigiriza n'otokoonamu akayondo pa konze nti otyo kalungi ako oluusi mbakoonamu ku buyondo ne muzuukuka kubanga oluusi mwebaka nnyo gwe omukazi ayagala okuzaalira mu ddwaliro era miliyoni 8 sikufuddeeko naye gwe okoze ekyenkanawa okulaba nti muligendamu kituufu omusajja avunaanyizibwa naye bw'anaaba tasobodde okugenda kukola otya ŋŋamba gwe ayagala okulya enkoko buli lunaku ŋŋamba gwe ayagala okuzimba kalina ndozazizemu ku nnyumba ezisinga obulungi kalina ndowooza sula mu kalina obeera muntu w'amaanyi ŋŋamba gwe ayagala okuzimba kalina how much have you contributed towards okuzimba kalina? That's an important question. Kibuuzo kya buvunaanyizibwa nnyo. Owaddeyo kyenkanawa bw'ayagala okuzimba kalina. Oba oloota buloosi ng'olowooza nti ebirooto ogenda kubiroota biteekebwe mu nkola omuntu omulala. Kituufu omusajja avunaanyizibwa okuzimba. Ne bw'aba avunaanyizibwa okuzimba katulabe ettaffaali omukazi ly'agasse. Abakazi abamu beezimbira amayumba gaabwe. Mayumba mangi abaana mwe bakulidde gazimbibwa maama baabwe. Si gwe mukazi anaaba asoose okubaako n'ekyogattako ku kuzimbibwa kw'amaka mwe munaabeera. Nze sikuganye kwagala kugula mmotoka ya bbeeyi epaakinge ku kkanisa ng'efaanana n'ez'abalala. Gw'otaddeko kyenkanawa mu kugula emmotoka ey'ebbeeyi. How much have you added? Kikibuuzo ekisinga obukulu. Tobeera mu maka ng'omukyala ne weeyagaliza ekika ky'obulamu ky'otagenda kukolerera kutuukako. Kitegeeza toli muzimbi w'amaka mu byanfuna. Ekyo kyennyini kye weeyagaliza amaka go okutuukako kaneebaako ekitundu ky'ozannya mu mbeera zo zonna mu ngeri esooka ey'obukozi gye ndiko ne waliwo n'engeri endala. Siteeka nti omukazi okuzimba amaka mu byenfuna alina kuba na mulimu. Ekyo njagenda nkigaziya. Naye kyensooseeko kyekyo nti oteekwa okubeera n'ennyingiza egenda okugattako ebyo weegomba. Totandika kwegomba bintu nga biri mu bbanga awo n'ozimba ebizimbe mu bbanga. Nange naffe twandibadde kino, naffe twandibadde kino, naffe twandibadde kino, naffe twandivuzibwa ne ku mmotoka ez'ebbeeyi, yeffe bannange twaba kitizoke okwegwanyiza ekintu obeere nakyo. Ekibuuzo kibuuza gwe okoze kyenkanawa nammwe okuvuga ku Range Rover Sport? That is the question. Bwakiba nga tolina kyogasseeko kati beera mugumiikiriza weegombe ebitonowo. Weegombe ebyo byokka ebijja mu busobozi bw'omwami. Ne bw'owulira nga weegomba ebinene ebisingawo eby'amaanyi omwami nga bw'akola nga naawe bw'osala amagezi okubaako ne kyogattako. That's what we are saying. Kati omukazi abeera muzimbi w'amaka mu byanfuna ogasseeko ki?